Enkya ya leero abasuubuzi abakolera mu katale ka Smart Market akamanyiddwa nga Gwanda bakeeredde mu kusoberwa bwe batuuse we bakolera nga akatale kabe kakubiddwako ebibaati. Kino kibajje mu mbeera ne batandika okuba ebibaati bino ebibadde byateereddwa ku katale kano n'okwambalira bakanyama ababadde bateereddwawo. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe bagamba nti ekifo kino kyabwe nga kyabaweebwa omukulembeze w'eggwanga bave mu butembeeyi. Okuggyako Pulezidenti Museveni aveeyo ayogere amazima agambe nti awo muveewo. Kubanga Pulezidenti Museveni ye yatuwa ettaka lino. Wano wetukolera, wetubeera evide, wetufuna ekyokulya ate gwe oyagala otujja. Balumiriza nti ekitongole ki Buganda Land Board kyekiremesezza omuntu gwe bawaaliizya ettaka lino Bosco Muwonge okuguza gavumenti ettaka lino. Njagala kulabula Buganda tubadde tulina omukwano nammwe tugenda kwawukana olw'obubbi. Ettaka lino okuli enkayana lya Bwakabaka kyokka nga bagabako liizi ya myaka 99 eri Bosco Muwonge wansi wa kampuni ye eya Boost Investment. Kyokka wano gy'oli abalamu gavumenti yayagala okweyambisa ettaka lino okuteekako akatale k'abasuubuzi abali abatembeeyi. Bwetyo n'esaba Bosco Muwonge okuligiguza n'akkiriza. Kati awavudde emberebezi ye Buganda Land Board okugaana okukkiriza Muwonge okwenyigira mu ndagaano y'okutunda ettaka lino eri gavumenti kubanga omutema gwe bakkaanyaako tannagumalayo so nga n'obusuulu abadde takyawa. Liizi ya 99 years atunda liizi ye muteeka gavumenti egamba 1.5% gye bakuwa nga consent naye bw'oba consent mugitadde mu 30% obwo buba bubbi. Omu ku bakungu abaddukanya Buganda Land Board Moses Gambobbe Kizito agambye nti kyebannagana Muwonge kutunda liizi ye kyokka bakyalemeddwa okukkanya ku kyokusooka okusasula ensimbi ze yalagana ne Buganda Land Board ng'asasula liizi gy'ayagala okutunda. Akwata ku ttaka eryo twabategeeza basasule busuulu oyo ababanjibwa aba Boost Investments basobole okugenda mu maaso n'enteekateeka ne gavumenti. Baatutegeeza nti tebalina ssente za buliwo. Etubagamba bayinza okukwatagana ne gavumenti bwetuuka okusasula ensimbi z'emisoso egy'Obwakabaka nga muli ne busuulu ababanjibwa zo zisibwe ku bbali. Bano bagamba nti ekikyamulemye okukola kwe kulagira gavumenti esooka okusasula Buganda ezifikkawo nga ze ziba ezize. Twawandikira gavumenti sabbiiti ewedde ne tugitegeeza nti Boost bw'eba egenze mu maaso n'enteekateeka eyo ekwate ensimbi ezigibanjibwa tuzigitegeeza mu buwandiike ezo zisiga gavumenti esasula obiteereevu Obwakabaka nabo bafune omutemwa ogwabwe. Naye kyatujja enviiri ku mutwe okula nti ate Boost Investments yagenze mu maaso n'okkuba ekibaati ku katale ako. Yayogerera ekitongole ki KCCA Daniel Nuwabine agamba nti bo ng'ekitongole bagenda kutabaganya enjuyi zombi waleme kubaawo kuyiwa musaayi. Tugenda kwekebejja ensonga zino, tugenda kutuukayo twogeraganye n'enjuyi zombi tulabe obuzibu bwe buvudde nenga kijja kugonjoolwa. Kinajjukirwa nti oluvannyuma lw'ekitongole ki KCCA okugoba abasuubuzi bonna abaali bakolera ku nguudo za Kampala ne ku Mbalaza abamu ku bo mu masekkati ga Kampala baweebwa akatale kano okugira nga bakoleramu.